roadmap ya Electoral Commission yarangirira ndoze myaka ebiri gisi yabadde gikyusa mu butongole yatandise era zino ezaffe za political parties zigendera kutuukira mu enteekateeka yalangirirwa akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda. Yatandikidde mu kulonda abavubuka ku byalo n'abakadde n'abaliko obulemu. Ebyavuddemu okuddamu okubizaayo either mu kkooti oba okugenda okulinda emyaka 5. Njagadde nsookere ku ekyo ekyatandise kubanga abantu balowooza nti twabadde tulonda nkiiko z'abavubuka za ku byalo, naye twabadde tulonda structure ezigenda okuzimbibwako okufuna abakiise b'abavubuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'okufuna abakiise b'abavubuka mu nkiiko za local governments, district ne lower local governments. Era n'abaliko obulemu bwe bijja okuba. Kati kye tusooka okufunamu nti fe abali ku ludda oluyaayaanira enkyukakyuka, kino kye kiseera okukola checklist. Abavubuka mu ggwanga bakiikirirwa ababaka 5 mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kati tunula mu results ezavuddeyo olabe nti aba5 tubatuusaayo, kubanga tewagenda kuddamu kulondwawo olukiiko lw'abavubuka ku kyalo okuggyako nga kkooti yeragidde luddemu. Zino ezirimu ze zigenda okubanga zivaamu structures okutuuka ku electoral college egenda okulonda ababaka 5. Nayogerako wano saali wano ndowooza naye ne ngamba nti ebifo 30 NRM byetandikirako tujjako ng'eyita mu bukodyo bwayo omulina okubba oba naffe mu butafaayo. Ebintu ebyo biri bwe bigatta efuna kyabwereere. Ekisooka yakibbira mu ssemateeka byebifo 10 ebyababaka b'eggye lya UPDF. Tolina lwoliga nti mu UPDF tulinamu waffe General Nsereko naffe yesimbewo UPDF abalonda balonde. Ebyo buli ajja abeera muzeeyi agambye ebifo 10. Kati ebifo ebisigaddewo 20 kuliko ebyabavubuka 5, kuliko ebyabaliko obulemu, kuliko n'ebyabakozi, ne kubeerako n'ebyabakadde 5. Buli lwoti checklist yo buli lwekulaga nti abavubuka akalulu k'eggwanga NRM yayisizaamu abasinga abaffe. Ebyo 5 biba byegasse ku 10, biba 15. Era tugenda okutuuka kati olwaleero we tuli bw'ofuna general picture y'akalulu k'abavubuka. Yes sir. Ebifo 15 ebyabaka ba parliament 1529 15 kati ngasseeko ne UPDF byagezi dda mu kalulu akajja yenali. Njagala kwogerako buli kibiina ekiri ku ludda oluvuganya including ekyange ekya DF tulina omulimu gwe tuteeka okukola. Nze twesunyeeko ffe twawangudde ebitundu 98 ku 100 aba Democratic Front kule ku byalo ku bitwasimbyewo. Tetwasimbyewo bangi naye bwe twasimbyewo ebitundu 98 ku 100 byayiseemu. To us selfishly eyo yabadde score. Naye akalulu kano kalina bye kagenda okugenda nga katumulisa. Oluusi ebiyinza okutukkirizisa nti tewali kituleeta wano nga tuli banja nga nze ne muwanga tulinamu n'ekigaana tweyawula olw'okuba twagala ffembi kujjako Museveni. Naye tusobola okukolera mu fronts ez'enjawulo ne tusobola okutuukiriza ekigendererwa kye tufaananya. Kuba bwe tujja wano nti nze ndi wa DF
ne tugamba Honorable Muwanga ye wa NUP bwe tuba tugenze ne twesimba mu kifo kimu biki bye twogera ebyenjawulo ng'ekibiina buli kimu kibirina byakyo saaki that tusobola okujja wano nga tweteekerateekera okulondebwa omwaka ogujja nga wano tuyombagana kati bino nze njagadde kwegezaako bwegeza nti ffe 98 ku 100 bye twafunye okusinziira bye twasimbyewo naye tetwasaanikidde disitulikiti ziwera 2 ku disitulikiti 10 mu something kiki kyekitegeeza nti n'ONUP naye bw'anaakuleetera lipooti ajja kulaga nti nabo including bye basimbyewo babadde tebamalayo ggwanga lyonna. Honorable Muwanga wano alina kyayogedde mu kweyanjula n'agamba nti baanominatinze abantu 6,000 mu Uganda yonna. Uganda erimu electoral areas okuva ku LC1 over obukadde 2. Bw'oba wanominatinzeko 6,000 tolina percentage esuuka mu 0 point something percent okuba nti gye wanominatinze gy'ogenda okusimbawo. Kakati kiraga nti waliwo ebbanja lye tulina ate tusobola ddirabira wano okukolagana ffenna abaagala okujjako gavumenti kubanga tewali asaanikidde Uganda n'agibuna gwe ku bukadde 2 nga electoral areas okuva ku LC bw'oba ofunyeko 6,000 ku 100 oba olinako 5 ne bwe kaba kakadde ku 10 oba tuwezaako 10 kati buli 2 okulonda okwaggwa ndoozi FDC yasinga okusimbawo ababaka ba palamenti mu kulonda okuwedde si ye yasinga okuwangula naye yasimbawo ndooza nga 2 n'okusoba. NUP yagiddirira ku ludda oluvuganya yasimbawo 183 oba mu 4 naye ojjagenderera nga n'abo 2 n'okusoba n'180 n'okusoba waliwo abaali 2 nga ba bibiina ebyo ekitegeeza nti constituency bw'ogenda n'ozibala opposition zeesimbamu teziwera 3 ezirina okusimbwawo. NRM neetuuka awamu nga yeevuganya yokka. Bano babadde boogera bano aba gavumenti manyi President Museveni ye yeevuganya nti ajja kujja mu Kampala ababuulire ebibadde bitagenda bulungi olowooza nti waliwo pulezidenti gwavuganya abadde abikola kati abageni nti agenda bikola obulungi naye waliwo actually gye baavuganya ng'eyaluuzinga mu kalulu kaabwe akamyufu era yavuganya n'ono eyakwata bendera y'ekibiina ky'NRM nga ffe tuli eno tulowooza nti tuli b'amaanyi nga opposition nti n'olwekyo waliwo atalina kukwatagana na munne okugatta amaanyi agajjako omuntu omu nti era nga tulowoozesa abantu nti waliwo agenda okugenda mu palamenti nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti tutuuke eyo tuyombere eyo Medi kino ekisanja ekibaddewo olina kye walabyeko ng'ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya tebikikkaanyaako nga kireeteddwa mu palamenti buli ekibaddewo Loopo NUP yatuuka n'okulagira obulungi ogusembyeyo nti tuve mu palamenti n'ab'ebibiina ebirala abatamukkiririzaamu ne bagaa nti Loopo yayogedde tufulume naye ffe tubadde n'ensonga zaffe senga nze mbadde nkulembera n'alisigaddeyo naye Loopo yayogedde lwaki eno ebweru mu balonzi bwe tugendayo tewabaawo gwe tukkiriza kwogera n'otuuka eri nga gavumenti yaludda luvuganya naye gaa nti Ssemujju osobola okusobola finance oliwo FDC naye gwobo ebyensimbi twogerere ate n'otuuka eno nga baga nti twafunye amugjayo minisita waabwe kakati ne tulowooza gavumenti abantu eno abalonzi nti bannaye musajja tumulina ate gwe tulina waffe minisita waffe ate mwamutaddeko omuntu tumulina bannange ne waawo n'abakikkiriza nti abasajja tukajja tuteekawo ate be baakawa minisita nga tekasabye
kakati ebyo sibireeta lwakuga nti erina gwe njagala okulumya naye lyebbwa fe abali ku ludda oluvuganya lyetuteekwa obuteesi okunyiga. Njagala oyite ba sekuritale jeno b'ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya buli omu akokompayiringire olukalala gye basimbye so si gye twawangudde ng'abavubuka bavuganya. Ojja kulaba ng'ebitundu over 50% opposition teyasimbyeyo naye nga yesimbyemu yo. Tusobola okusanga ebifo 3 gwe okimanyi nti ebifo kati bye tusinga okuba nga twawangula buli opposition jadda bwe munno mubaka ate ati opposition jadda jjeko Museveni semuju mujjeeyo teekayo wanuupu mujjako Museveni muwango wanuupu mujjeeyo teekayo OFDC kugamba it cuts across. Kitegeeza nti tuli mu naddibanga ffennyini tulowooza waliyo atubba naye omanyi osobola okutuuka mu bwavu nolowooza nti waliwo akuloga byokola gwe ku ssaawa nnyo oba okyebase naye kati omusajja neyiba oyo yatulya obubi asobola okuba nga takwagaliza. Museveni tatwagaliza tumuggyeko naye waliwo bye tukola nga naffe tetweyagaliza tweggyeko namwevuganya. Sampo kyekino ekyabaddewo nti abavubuka gye twayo okulonda kwawedde ebifo 5 bigenda tulaba n'ebiri 10 osobola okusangamu ebitundu ebirala mu northern Uganda mu western Uganda nga naye wabaddeyo abakayana nti banzibye. Kankubulireyo kino muwango ono akimanyi era balyose ne bongereyo nabadde nfunye obweraliikirivu abannu nsajja okwogera wano nabadde ndaba okuva nomination lwe zaatandika gundi tumulese muwanga tumulese namuvuganya naye azze byonna nga biri mu Buganda ewawangule gye baleetedde ekyoga ani okugjayo wa Museveni tolabayo naye ate balina owaabwe ate wano we bawangula ebbinu we liri bo basanyuka nti kiwedde. Victims bagitanga Sudan syndrome. Abazungu abo tebaali bafuga abaddugavu obumbula batuusa okuba Stockholm syndrome bagita Stockholm syndrome. Sweden. Stockholm syndrome. Victim bateekwa yataliko okwenenya neyeraba ng'omukyamu neyeraba nga atasobola neyeraba nga atakola bituufu naye ng'olwo ono amukolako obulabe amufunziza. Kati wewalanga nnyo bannankyukakyuka abalwadde obulwadde obwo. Sweden syndrome. Stockholm syndrome. Yes. Wewala nnyo munnankyukakyuka kasita omugwangako awo wetamangudduka bamukubye ne bamutuusa watandika okwenenyeza okwekubendeka mwoyo nagaba bino byonna njira mu bituufu oba kati byenkola bituufu kyabika byenkola byebikyamu nze sikola bituufu. Kati ebiseera ebisinga abakola obutali bwenkanya batuusa abantu abwabo awo stage eddaku kuoyo ow'enkyukakyuka aba agenda kusala endalinga ganzi binemye manyi ebintu bino Mungu yaligera Mungu bwagera omusajja aligenda katumusabire kasita alina obulamu ngaffe ajagenda olwegumya ng'omanya nti oyo agonze anafuye mu imaani ey'obukkiriza eba enafuye. N'olwekyo tosobola kubanga okulembera enkyukakyuka ng'oli mulwadde w'obulwadde obwo otuuka kusooka kubwejjamu obwekwenenya. Omuntu yenna ali mu byobufuzi ng'alowooza nti agenda mu by'abavubuka mu by'abakadde mu by'abakozi kyonojjayo results eziwangula Museveni ng'oli mu nkyukakyuka gwe neewunya kubanga obwo obululu butegekebwa ku register zitalina zino za bulijjo zino nfu naye tebakolayo endala ezo
Nenyine ya bya mukama tujinako obuzibu naye batukamu ebyo bakolayo register zaabwe ez'enjawulo kati obululu butegekebwa diso piso bebali in charge era bwe baba wangudde so obugendamu ng'ogenza kusindika busindisi message nti mulabe bano because you see abaana betuleta mbukulembeze nze story yange nti tubayigiriza ki bajja naki omuvuka yagwe gusoose okulonda naye alaba akalulu kamubidde mulaba mukoze obukulupya kakati story ennene oyo bw'anaakula anaafuuka ki ye gwe ategeka abavuga nti obatendeka gyemiti emitu gye giggumiza ekya bye banaabeerawo enkya naye obasooseza ku bubbi kubalaga nti obutali bwenkanya busasula okukola okuyita amakulu amatuufu ogenda mu maaso kati eggwanga oba oli ono kyova oba onooyonoona eggwanga yonoona abavubuka yonoona ebyenjigiriza kati kino kyetulimu kyetwabaddemu tendekero lyabonoonefu kyekyandisembyeyo NRM okukola because meti njaga tutegere NRM yaki kagrupu kano bekatuka mu myaka gy'ekinaana kawakanya ebyava mu kalulu wadde bebaali basinga obunafu ebawangula bagamba kafuuwe okubeera mu nsi nga mulimu ebyokuteekawo okulonda nga si byamazima nabakanya naga nti era bino tetujja bimalawo nakugondera ssemateeka ne bakwata emigemerawala ne bagenda batta abantu bebatta abantu babatta basirikale oba batta batali basirikale naye ne batta abantu ne bajjako ne babeera bakambwe bazibu ne bajjako abaliko mu buyinza ne batugamba nga balayira ekololo tieno fundamental change is not a mere change of God. Ekolo yali alayira wali ku parliament naga nti kino kibaddewo ku madaala enkyukakyuka ya namadala si kukyusa bukyusa bakuumi ey'omuggundu biri bye tulimu tetuli biddamu bye twavaamu ebyokusiba abantu okugenda mu bulutale bw'amazima n'abwenkanya obukumpanya obubbi bwa ssente z'omusolo abantu okukozesa obubi emmundu kubanga oyina amaanyi okukozesa obubi abakozi ba gavumenti okukozesa kyova nabano bonna bagamba nyina obuyinza abo bw'ogenda wali ekibibi wali akayumba mu baziise abafu newammwe webali obuyumba bano abazira be bataafa abazira abatuufu baafa bano abaali eno nga badumira tebaafa ne bali abo medi wali nabo ku fronti waziika ku banno nolabanga bano tubaziise nolwekyo olutalo lwolwonna lwali lwaki abantu abo twabattira ki kuteekawo byabukulembeze ebipya mu Uganda kati olwaleero bw'osanga Museveni n'Obote n'Amini bonna batambuliza mu ddiba lyerimu kati bw'osanga omuntu ng'akkiriza mu nkyukakyuka naye ng'agamba nti kati neenyenya olwabo abakola ebyo ababikkirizaamu ne babikola ne babipafectinga bulungi nnyo ne bafuuka bakugu mu kukola obulyake n'obubbi n'olugale ndowooza nze sikola mulimu mulungi ndowooza nze simanyi kiri mukugu mu byenkola omanya nti imaani ekendedde oyo mulwadde wa Stockholm syndrome psychology tujita transparency psychology psychology oyo bamuwayalinze kati mu nsi empya kati bamutadde mu nsi empya atandise okwenenya yekka kakati gwe okkiririza mu ebyo kyova baffe twalangira kye bayita protest vote. Dr. Kizza Besigye yali mu defiance because ogamba nti waliwo obululu tubwesibemu bwa bulijjo kitegeeza olowooza nti bwamazima nabuki nabwenkanya tugenda mu bino nga tubigendamu nga tumanyi nti balyake babbi si bamazima naye option endala yabutabigendamu ku kusalawo kwa mirundi emeka ebiri
tugendamu tetugendamu tusimbawo twawangula banetto no ebyo busonga butono medi bw'osanga ng'abantu nga beemphasizing obusonga obutono olweggulo emisala n'akenera ku kikyoke kyekimu n'asima ekinya kyekimu n'asima ekinya omanyi we naye takyagenda mu maaso muveeko oyo wadde ali mukyukakyuka n'agamba kati wano nase ekimenya omanyi twayombera luli era bituba tuddamu tuyombe leero twawangulawo abajja balekana avuganya nowaliifo wali eyo sesitole wetuwangudde awo tuteekawo demokrasi wetuwangudde awo tuteekawo demokrasi tulage abalala no tulage abalala gavumenti si kipya Kampala omulodi road mayor yavuganya Kikungwe omugenzi kyebali bakibiina kimu yali wa DP nga nona up to now life member wa DP ayina kadi ya DP for life lukwago kwawekola ebintu so PFF galize kubulira life member nega kati Kikungwe yavuganya life member si kipya ate mu demokrasi ebyo bibaawo kyovola bwoli baba yagenda mu sitoko omusindu mu bulwaddaga nti ekyo kiryabunomu si kya bulijjo kati tubeere ku ekyo kigamba tubeere ku ekyo no woolibaleti nze kkiriza nti awo otaddewo demokrasi ebyo medi birala olutalo luli mu feesi nze nandibadde nsuubira nti bonna abalwana kati mu kifo ky'okkuba endeka mwoyo obutalwala bulwadde buli obwabaswidi awo bandibadde tujja nongeno mbozi tetuginyumyako tugenda kuga nti abange tuzze wano tulumbye tutya Kamuli tuzze wano tulumbye tutya Gundi terina muvuganya anti kyegamba twandize wano nga era mpulidde ano saagala nze omanyi kudda speech z'abana emitwalo 6 gyegizze ku kitebe mpuliriza ku byalo eyo baregisitwa baffe bangi bakompilinga figures ez'abantu abesimbyewo era tulowooza nti tukola omulimu omulungi era tugezaako mu mbeera etali ya bulijjo nga ne gwolonze n'omututumula bamukugulako tetwogera ku bintu nti tuli omanyi abantu bamu balowooza nti byetwogerako tetuli mu sayansi wa ku nsi kuno negwogenze boti nobuluminga nomentalinga bamugula nosigaliraawo eyo gyoyogera mu north dipiti ewangulangayo ati ndibadde gamba kati akena agenze n'asalako namu ku nsonga ze ebyabwe n'agisalako kakati fe wano twasalako Buganda abanuupu tusazeeko Busoga mukola bubi nnyo awo kusolako awo otegedde at one time no nenda kugamba tandikirawo omanyi bw'oba start where you are tandikira wooli kola kyosobola otegedde start where you are do what you can kola byosobola toyinza kugamba ti ngenda kununula ewa Moses Ali ng'ekitambala sinunuddeewo ogende wakadaga ng'eggomba ku mulirwano tonunuddeewo ng'emubende tonunuddeewo kati nze afunvubidde okununula mubendo nga ntatega kimakadaga gwegende wakadaga gwe oba olinamu amaavu nze sirengeddeeyo gwegende eyo kati one okukolera awamu kirungi ne mukolera awamu nga mukkiriza mu values ezo ekyokubiri buli agala kuteekawo enjawulo example abantu kyensinga obbawo eyange ne Kasibantu Kasibantu yasooka okwegeza mu Butambala nga waliyo etwali opposition yali yesimbyeyo yamugundu wali Kikulukunyu wali Kadunabbi Kikulukunyu Kadunabbi
niyegezaamu era nengenda nemuwagira nenga Kasiba nti nange nali njagala nenvaamu nenga Kasiba nti lumba beyagera ntukutula tukanye Kasiba nti wano waliwo obupapulizo bwotatuukiriza nze kanumbe ogwegende waki olumbe Lubaga okwo kwekupanga naye kakati bw'osanga ekibiina kyonna nga wali ekibiina kikuwaba oba oyagala okugamba nti tebavuganya Ssemujju ye example gye baleeta kati gwe lwaki Nuupu yawangula ovuganyawo ewali ekifo kya Nuupu nga yakiwangula lwaki gwe ovuganyawo amanze kuza omanyi buli lwosonga olugalo okitegedde ti osonga mu medi esatu zisonga muggwe kati gwayagala justice ekira naawe buli ewa Nuupu we yawangula awolekawo genda Nuupu wetawangula bw'oba ogivuddemu gamba kino ekifo kyembadde nyina kya Nuupu nkivuddemu nze okukolera mu mutima gw'eggwanga Numbye Moses Ali tukutendereza anti kyekigambye yes internally teri kitutwala mu lutalo nga twagala ekifo kimu bintu biri Honorable Muwanga agamba Honorable nti Nuupu erina nywezaawo olumbe awalala Kasiba nti yagamba nti yagamba wano vaawo wetwawangula edda gende Moses Ali okujjako nga ekyo kyoyagadde okubaako ne ansa sigambye nti vaawo actually nekyoyogera nakyo kikyamu okuga nti eno simanya kati gye twamala tuteekayo democracy singa democracy ekigwe muteekayo naye ayinza okukubula bw'alangirira ebifo ebiri vacant oba okozesa democracy ki naye ye wawanvu Muwanga ebibiina bino byonna DF NUP PFF n'ebirala olutalo lwebirina si lwabyo ate ono bulijjo akyogera olutalo lwakununula Munnayuganda omuntu ayagala okununula Munnayuganda mbulira Ssemujju kyamuluma ennyo nga Kadaga takimuluma nga Moses Ali takimuluma nti wateekwa okubaawo effort ejja Ssemujju mu kifo so olutalo mulufudde lwammwe kyova olaba nti gwe okwata n'abantu n'obalangirira mu bifo kuba lwammwe nze gundi gwe njagalawo alangirira bwe luba lwa ggwanga waliwo ebifo by'osobola okugamba nti actually bw'aba gundi ono akyaliwo era ffe tukirina aba DF nti bw'aba ono akyaliwo tetujja kupulaningirawo kubanga olutalo si lwaffe lwa kibiina naye bano balina gye bayita victory excitement ate yo Museveni agitukulyetingamu excitement bw'obalaba mu nomination mukukola banga olutalo lwaggwa bazze ku mbaga naye kubanga babataddemu victory omuntu okunominating obunominating nziye alaba victory kyobola bakuga nti wetwamala tuli mu kuteekawo democracy kati Moses Ali tamulaba bamuwaka excitement eyo yawangula eventually nawe bajja kutwalawo because of ejja kuyongera Bannayuganda Moses njagala omanyi tumuvinga horsa betwawangula Kampala nze naawe twalumba ebyalo naye Kampala tetwaserindalingawo twanywezaawo ne tulumba ebiki ebyalo betwawangula ebifo kasokedde tubeerawo twali opposition ya Uganda yali esuza bifaana mu parliament twateekawo ekibiina mu myezi 4 ne kifuna ebifo 5-7 ebyo tulina obinyweza temugende walala sooka obinyweze omala obiconsolidatinga ate lumba ebiki nagamba Kasiba nti target yaffe njagala otegeere National Unity Platform target mu Central Region yokka constituency 10 tuziplaningide mu next parliament twagala majority mu next kulonda twagala president kati mwabalabye mutuzaamu twagala majority mu parliament twagala kuwangula wa president twagala kuwangula district zonna kakati bana babazza okayanira ekiwagu
tukayanire kakati buli kiseera buli kasiba nti Roger amaze omwaka mulamba kati buli Roger annyonnyola yafuukako annonya tafusiri ya nupu si ekube NRM nombadde nga buli lwonoomala nga bojja okulumba olumba mu ggoolo yo naawe oba tokola so njagala kasiba nti kulaba ku TV ku radio ng'olumba Museveni nakati wamuvaako ffe tumulwa kyovala nkuzza ogendere ku byakasiba nti nupu ebusoga ku buli constituency tulinako omuntu wenjogerera constituency zetutanafunako bantu besimbawo ziri just 10 kubira akalanga avuganya Kadaga mukubira akalanga wa NUP mumanyi era tugendayo mukubira akalanga avuganya Kadaga tuminako candidate Kadaga tuminako candidate ne Moses Ali tumina oba mwete mumulinayo then mumwebase Mr. Government nane twagala okwongera obudde kuba batwambuyiza omulimu okakasa bannayuganda nti ffe tugenda eri bagamba tetuba balimba medi redi eno egenda wala nnyo Uganda yonna ejula kubanga etuwulira booda ku booda naye Honorable Muwanga bulijjo omulimba asaana mukkiriza bw'otuuka ku byagudde mu bavubuka tugamba nti enteekateeka ya kibbi yaki medi tumaze ebbanga nga ba National Youth Chairpersons tebava mu kibiina ky'NRM anaadeka abaddewo NRM nedda kakana Muwanga njagala osi otuulaawo nga tebava mu NRM nga bava mu bibiina ebyenjawulo medi enteekateeka eriwo twali wano kyannaku nti teyajja ne tugamba nti ekimu ku bitumenya mu bululu obwo obw'abavubuka obwa special interest groups y'entunda gye tutunda ekintu ekyo electoral commission gy'ekitunda nti abasinga ku bo n'okubitegeera tebabitegeera kati abalemeddwa kuba bwe ntwala ekyokulabirako ewange gindi mikiya n'omulundi oguwedde gwonna ebifo byonna mwabitwala twafunako katono nnyo nga NRM ebya youth byatwalibwa nze gw'ogambayo gindi gwe si gy'oli naye mu kutwalayo ku mulundi guno ne kibava mu ngalo lwe kibavudde mu ngalo lwe tubbye ku luli tetwabba nekyolaba akamyufu akatono kuba kati gwotegeera Buganda the deputy president wa Buganda wano obwongo buyinza obba we bukoma n'akatundu akatono ako ke mwafunye muno kolaba akakyapeyintinze kavudde ku kuba nti oba oli awo be bajjumbira bwe tubeera ku mpewo kuno ne tulaalika abaayi mubeereeyo mukole muti bo civic education ebalemye okukola banenye NRM bubbi ne Honorable Muwanga akalulu ak'abavubuka kakuwadde ekifaananyi kuze mulowooza nti amaanyi gabadde gajja nti NRM bagoberera njakuwa omuzindaalo nti NRM bagoberera bwe bagoberedde kiba yielding and for the next 5 years emyaka 5 egiddako awo bwe tugenda okutambulira gwoba onayimba tafusiri ye ya nuupu ojja giyimba paka naye nga bwe tugenda okukola ki okutambulira Honorable Muwanga bwe bwojja ku muzindaalo tekikuswaza nakuswaza nujja n'ogamba twawamba Buganda tuwambye Busoga ebusoga gy'oyina omubaka omu ng'NRM yeyina y'ababaka okuteekayo kati kirala n'okuwangulayo kirala oyinza okufa kanfiiringeyo buli wamu mbenga nnina nayo gyeyo ki gy'oyina omubaka omu toyinza tuga nti neyo region njirina obwo obulimba akafaananyi ke musiigasiiga abantu si we tuli ate mulimu region ze mutagenda gendamu wano tulowooza nti musobolawo ate nga nawo kati tusobolawo kuba ffenna wano kinta buli
wano buli muntu ajja ne tumwaniriza leero eri ne muteekayo nnyeko ne twaniriza ate oba muleese eri ne muteekayo gundi ne twaniriza abagaaya tetusosola mulimu ebitundu gye mulaze nga ne bwe mugezaako balimbalimba kyo kikoze eki kiganye era nga mukyalina ebyokukola by'amaanyi nnyo okuba nga mutambula nedi akalulu ke tugendamu nampuliriza ebibiina weebiri naye kano akadde ke tulimu katooki eri ogamba nti tugenda nyweza ebitundu bye twatwala nga naye mulimu ebitundu mwe mwateeka abantu nga babagobye tebannatuuka na kuddayo okubinyweza mubyagala naye ng'abantu balabyeko nti obuweereza oba bannange mutuwe kibiina tebukyakola ki tebukyasoboka ng'abantu bajja kubasengejja bagambe muwanga munnange watugamba kino na kino naye tokyasobola tute era mujja laba bangi munoonya 10 naye kijja kwewuunyisa nga muzze kwasa okuva ku 57 batolowooza nti bwe muteekateeka ffe tetuteekateeka naffe gye tuli tubafumbira akufumbira ey'omutu omufumbira ya bigere gye muli muteekateeka naye tuteekateeka twekakasa nti saawa eno nga tubakolako accountability ebitundu bingi we muli naddala wano mu Buganda maybe obuweereza bw'omu Buganda we businze okwonoonekera n'ennyo okusinga ebbali gye babagoba we batutte kuba ebbanga liwezeeko nga ne mu local governments bazitwala ate ze ziriko obuweereza obw'abantu districts basentebe baabwe be bazirina basentebe ne council zaabwe be bazirina naye ne weekanga nga ne kabiliyoni ak'enguudo ku luno ke baateekayo ke basindika nabo bagenda kavulubanira buvulubanizi balaga abantu omululu gwe bayina mu bwangu kano ak'okulanga emitwalo 6 nugaba tufunye emitwalo 6 egiza okwewandiisa n'okwongeza tekirina gundi bongera katimba kakuteekawo olusuku lumala obutafaananako ng'eri nti ffe ne bwe tugenda ku kitebe batuzaayo mu bantu batukole ki batusengeje gy'ossa demokurasi otaddeyo demokurasi omuntu amanyi ali wansi eyo agenda okulonda mu kalwa akasemba ayina criteria kiko kumulondera omuntu gwagenda okulonda bawoza harmonization talinaamu yadde omukono genda tuula eno nti eyo twagalayo gundi gwe muwagira gwe mulagira bulagizi mulagira batabani bammwe baana bammwe omuntu wawansi mulowooza mugenda tuula eno mungaya waayironda gundi olw'okuba bwe tukuwadde ebyo tebikyasoboka media abantu batandise okubuuka ate babuukidde ddala we mwabasanga luli tulina omubaka omu yali waffe bambi bamukuba akalulu yavanga mu bitundu by'amaserengeta eno naye atuukanga n'ababuuza abaakunu muliyo ahimba siga niho mbasanga nti abaayi gye muli wembaleka wembasanga abantu be mulowooza bwe baali ku luli batiikinga we mwabaleka si we bali musanze baseeseetusi twekakasa akalulu mwe tugenda bannayuganda ekisooka kumanya kikyoyagala bano batwagala kujjako Mwami Museveni twagala kujjako Mwami Museveni muyinamu abaagala omujjako nga mwongera kisanja mwagala bawakadi ya kisanja kyakutaano mu constituencies gye babadde baveewo balagirigasi nti kale bwabeeri pulezidenti gwe tulwanyisa okujjawo naffe tukooye kati muleeta abaki muleeta abalala tetwagala musiraamu yabakuba akalango k'omwenge kuba tajja gulozaako akalango kemukuba akatulwanyisa kiri musooke mulwanyise ekyo omwammwe nabadde manyine ku luno bagenda kyusaamu nti olwaye ku luli eyatukulembera mulala naye agira nkyukakyuka ku luno tuleeta mulala tukakase bannayuganda nti kyetuliko kano akabinja ke mwateekawo akeffugabbi nti gundi bw'otaafukamire wansi enkya tulangirira kifo ekyo kigende gundi bw'onaatuddamu bw'oti enkya tukuyisaamu eggaali obimanyi oti ebyo tubadde wano wennyini olwomuwulira yalangirirako ikyali kya mulujjutti ono ye yalangirira owa Buganda ab'ebitundu ebirala kirabika bo tebalinayo batabagondera kuba bo saabawulyako nga balangirira naye ekyo kyekigenda okugenda mpolampola kyongerefu okwongera otunyweza gabaddaana
tugire tuteeketeeke nabo bajje batwegatteko tuteeketeeke n'amalala era nga temukoowa bamuwanga. Ekisooka twagala ffenna tukkirize nti ebyobufuzi byatandika tebikyazze mabega kulonda kw'abavubuka okw'abakadde n'okwaleka obukosifu okulabye. Mbadde mpuliriza bannange wano nga ndaba olutalo lwabwe bombi opposition era mpulukasiba nti awaliriza munne okwogera n'ebyobulimba. Busoga yagambye nti baatwala eriyo disitulikiti eriraanye Jinja City, fakiti yali emu yali Jinja district, ne bagikutulamu ne bagifuula city ne district. District eyeye Jinja mu kalulu akawedde baayisaamu ab'NRM ssentebe wa district nga tavuganyiziddwa yadde opposition. Actually yayita mwana opposite batwala Moses batwala yayita mwana opposite Jinja gyagamba nti baawanga NRM ekyagiwa okukola obubi ku presidency kuwe mpia yakola bulungi nnyo. Ebiseera ebyo omukyala Kadaaga yali yafunamuko obunyiivu ng'omuntu era bwe yatuukanga mu campaign ng'alaga nti MP mulonde w'NRM wano nimu abayidi mu abamanyi yensonga lwaki olaba nti nekamuli gye yafuna over 70% president yali bamuwangulirayo. So kakati ekyo NRM yakisalira amagezi. Kadaaga n'addamu n'akwatagana bulungi ne banne okulaba nga ebusoga baddemu ogireeta. So kakati bw'obanga oyogera nti ebusoga mwagicapturinga mwagiwamba mwagitwala awo njagadde okyoge kubanga wamanyi mu analysis gye tulimu okutegedde oge busoga twagiwamba mukyagirina anseri nti yes. Ekyokubiri ffenna tumanye emipiira ye Muwanga agamba abantu be nti ennamba eno namba 7 eno Buganda buli omu gy'aba asamba ziri ennamba endala tunaagenda mu phases wetubanga wano tusobola okusaawa abantu bazze bameka no problem. Oli ku nnamba emu ekisaawe ekirimu abasambi 11 kiba kitegeeza nti boonojjukira okutandika okugenda n'ennamba endala ozitunuleko ng'oli mulejjula nga tukyali mu supu. Ekitegeeza ekyo muganda wange era ekyo kyekyasuula DP kyekyasuula DP kubanga ne DP ejefuna yali y'amaanyi ne DP yali y'amaanyi deputy president owa Buganda bakuwa emitinga Buganda fetwesimye nze ndi walugaga nesobola okwogera ebya Uganda ate lwaki busoga ogyogedde wagitwala nsonga kati yalina okwetereza naye simanyi oba ffenna twali tulabyeko akazannyo twakasomanga nako nga tukyali primary. Abaana abakyasoma abawuliza radio eno bakamanyi bakayita siso abamu bakayitanga tita abamu bakayitanga tota. Kasiso ako abatuwuliriza kibanga kyesuubo nga kirina kwe kitudde kibalansinga abaana abenkanankana obuzito bwe bakituulako banyumirwa obulamu kubanga kiba kibalansinga bagenda waggulu ne bakka bagenda waggulu. Naye obuzibu bw'ossaako omwana ow'obuzito obutono nga esayidi eri eriyo alina obuzito obuneneko oyinza okwekanga nga omwana ono ow'obuzito obutono bamusukumye waggulu ayinza n'okuyitako n'agwa. Kakati bannaffe bano
betuzanya nabo ebyobufuzi olwaleero wetulaga olwaleero ndabira ddala nga ku kazannyo ako obuzito bwabwe bwamuswaba nnyo obuzito obw'NRM era tekikwewuunyisa nga babinuddwa ne bakasukwa waggulu ng'egundi ng'ebyoya byenswa kubanga bawebuka nnyo kakati waliwo Muwanga kyayogedde nga yeekubagiza tukiyita defense mechanism abo basoma kusomesa defense mechanism oyinza okuba wano Ahmed n'oŋŋamba ekintu nti naye gwe musajja gwe ng'essaati togisibye bulungi epeesa eritolisibye bulungi kakati nesaagala kuswala neneekaza neŋŋamba eno saati ye dizayini yaayo kakati ne Muwanga akugamba nti performance yaabwe mu bululu bw'abavubuka bababbi era gavumenti nedda eba akalulu nekamala naye nze ndowooza gavumenti eno webebba era bekebba selectively abayo tebabbanga Muwanga kubanga gavumenti eno yennyini ne electoral commission eriwo ye yategeka akalulu Honorable Muwanga ke yayitiramu ebutambula okujja mu parliament kakati gavumenti ebba nebaako bettira ku liiso ndowooza tugigambire ddala nti n'abalala battire ku liiso ngawattira kubaffe ba Muwanga kubanga kyekitegeeza tosobolaga nti munange eno engozi buli mwana gwerera afa ate nga oli mulamu ate nga naye yakolera kitegeeza waliwo obuzibu mwana alisisiyo so nze njagala nnyo tukkirize omukulu Muwanga ne muganda waffe ono Kasebante nti engeri gye tutambuzaamu politics mu bibiina by'obufuzi ebingi naddala ku side y'opposition mukyabulamu nnyo era tukikyetaaga okugenda ku drawing board wembanga ddala njagala kujjako gavumenti kiki ekinsimbisaawo kampa ekyokulabirako njagala kubagula maaso yadde bagamba tuzookusambwa yebase tunuulira gundi kira municipality mpitawo buli lunaku ngende waffe ekyagwa ndaba ebipande bya muto wange obbi wange akiwanuka ye gundi musisi ndaba ebipande bye omugundi loye obbi wange ku bishops naye ndaba nebya Ssemuju nganda bonna balwana basuuleko atya basuuleko omu basuule Museveni balwana basuule Museveni bagamba oli musisi aga gwe fe abanuupu abalwanyisa okusuula Museveni naawe Ssemuju twagala tukusuuliremu ne Ssemuju naye agamba fe aba PPF abalwana PFF abalwana okusuula Museveni nammwe twagala tubasuuliremu abanuupu kati opposition kikaki mu nsi endala bakola batya bano batambula osanga ensi ng'ebibiina ebivuganya kumpi ku kintu egundi nga bibiri naye ng'ebibiina ebirala gye biri lwaki kubanga ebibiina ebirala ebyagala gavumenti eveeko bijja ne byegatta ku binnaabwe batasobole okutambuza kozi emu wano si era tujja kusigala nga siso ezitowa nnyo